Ya abadde banayi mugamba mutya kyekitambula tuli eno ebigambo bimpedde amaanyi gampedde James kyekitambula tulina emboozi gye tuzze okukola eby'ebitundu byawapozi eno wakati lyantonde ate wano wetuliwo tuli lwebabitawo lwebitakuli kiri mu kisemba buli muki kiri mu lyantonde kiri mu lyantonde lwebitakuli kiteekwa bbanga kiri mu kisemba buli kale tuzze n'akafuufu muto mukalaba enfuufu nyingi wetusula enologi tubalage ebbafu etunaabi enologi gyetupangisiza mwe tugenda okusula eno bulanketi gye batuwaddeeyo logi tebatusedde bambi 10 zaffe nya naye kitanda byebiri ebyasooka tusanzeemu ku reused content wansi kuliko ekipiira kino ekipiira leka nkirage kino kipiira anti tuli mu bitundu by'ebbalala bannange kale kugamba ebigambo bitono naye nga bannange ensi gyeziri kirungi kyabyonna tuzze kukola tetuzze kudiyiro ati yamaani katukole naye kyekitambula muganda wange ekitambula kyosofa olunaku lutambudde lutya lubadde luwanvu twalutandise kumpi ssaawa 5 ekyokulya tulidde ebyokulya tuzze tubirya naye gye tuyitidde tetulina kirungi kyetunyumya tekiriiwo olunaku olugendo twalitandise ssaawa 5 tutuuse gye tutuuka ssaawa 1 wetuvuddeeyo netuyingira eyo mu kyalo enfuufu nyingi boda gyokwata omuntu amanyi Kampala tumugeraageranyize tutya kubanga n'entebe kumpi boda wetuleese entebe kumpi gwe bala nti okuva e Kampala paka ntebe kumpi ku boda wetuze okutuuka ku location gye tulina okukolera naye tetwasalawo kuweereza era tugenda kuweereza tugenda baleetera emboozi tugenda gipulimiyaringa tugenda gita olunaku lunabalala kumeka lwa mande osalawo gweproducer tujja gibawa ku mande saawa nga 12 ez'olweggulu oba tutera kuba 6 dakika 17 emboozi tugenda gibawa erisol touching era twagala bannaaye kituuke ku muntu yenna gwe kikwata kituuka kashe yalingira omulala era emboozi gye munalaba ezannyo ku mande akantu nga kabisi olimba kiveera kyekinyogoga obadde ontiisiza era ebbanga dakiika zenkuleseemu muno mbadde ngenda naye ng'emboozi mugirire naye nga tuli wano emboozi yo tugenda gikola naye tukakasiza nti ebitundu gyebiri abantu balage ku manda tuli mu kucajinga amanda bayinza olowooza tulimba tuli mu kucajinga amanda tugenda ku mirimu tufunye omukisa munnaye kakalogi mwe tutuzenga mu mirimu amasannyalaze tekalayisi tetujja mbali wayiriza nyokusa akaviiri enfuufu zijjudde bannaye maaso gamyuse enfuufu naye tewali mu kyakola mujja kutusonyiwa byebyo nno naye nga yeffe ababaleetera kontenti owaddala omanyi tetwagala bintu bya noteekayo bufaananyi n'obwogerera tutuuka ku gulawundi naye tuli mu kaloogi kasisi tekalina linnya tasobola kukannyonnyola naye kyonna kyekiri tulonye emboozi era tugenda kubanga tubawo emboozi emboozi yonna egenda okuzannya ku lumande ssaawa 6 dakika 17 yemboozi gye tuzza okukola era tetugyewuunya ate onoonyazi